Kiraga nti ne mu campaign ezigenda mu maaso abalina ekirwadde kya COVID mwebali era bajja ne beetaba n'abantu. Kino kivudde ku bantu okuziimula ebiragiro ebyaweebwa ekitongole ky'ebyobulamu era bwe twogerera bino ng'omukulu mu poliisi ASP asaba yafudde ekirwadde kya COVID-19 oba kiyite ssenyiga omukambwe olunaku olw'eggulo ekyalese poliisi ng'esanyaladde ng'omwogezi wa poliisi Fred Enanga bw'annyonnyola. W'okunoonya obululu buno ate kye tugenza okulaba kyekyokuba nti ekirwadde ekya COVID-19 kigenda kyeyongera mu ggwanga. Bwe twogerera kati abaakafuna ekirwadde kino bakunokkiriza mu 2,2024,499. Enanga tutegeezezza nti bakandideti balagajjalidde abawagizi baabwe ate nga kino kya bulabe era kyongera ensaasaanya y'ekirwadde kino ng'eyazuuliddwa mu kampu ya FDC. Asabye bakandideti okutwala obulamu bw'abawagizi baabwe ng'ekintu ekikulu ddala. Ne mu kampeyini zino ezibindabinda era olaba nga bakandideti abamu tebatwala budde kuwabula bantu baabwe ababa bazze okubalaba oba okuwuliriza ebyo bye boogera, n'osanga nga kandideti agenda mu maaso n'okwogera eri abantu nga tebambadde masiki. Ku weekend twasobodde okufuna cases eziva mu camps ezimu naddala aba NRM mawulidde Secretary General byabadde ayogera naye okuba nti kati ali mu kufuna bujjanjabi. Mu kampu ya FDC mwawulidde nti waliwo abaafunye ekirwadde. Enanga tutegeezezza nti ng'ab'ebyokwerinda baakukola buli ekyetaagisa okukuuma eddembe n'okukwata abo abatagoberera amateeka g'abaweebwa. Enanga agamba nti bannasecurity abamu babadde batiiririra banna NRM naye kati ke kaseera nabo amateeka gabakoleko nga Minisita Haruna Kasolo ow'ekyotera. Abamu bali wansi wa NUP ne ba NRM candidates ku ddaala ery'aba Honorable Members of Parliament nga Honorable Kasolo Haruna ow'ekyotera, waliwo Honorable Panado Waiganga Municipality, tulina n'omwami omulala Mpalanyi John Paul ow'ekyotera. Bano bonna twabasonzeemu obwala n'okubaggulako fayiro olw'enneeyisa yaabwe. Ate ye omwogezi w'amakomera Frank Baine alabudde bannansi ku bafeera abeeyongedde ng'omwami ali ku mutimbagano ng'ono asaba abantu ssente abawa emirimu mu kitongole ky'amakomera. Ono alabudde abantu nti emirimu gya gavumenti okugifuna tomala kusasula ssente yonna. Waliwo omusajja akuba amasimu ng'akozesa ga landline nga yeeyita dayirekita wa purizoni akwatagana ku by'emirimu oba okuweesa emirimu mu purizoni. Asaba ssente kuba nti ayambako abo abaagala okuyingiza abaana baabwe oba bennyini okuyingira mu kitongole eky'amakomera. Nze bagamba oyo mufere. Kino nno kikukwatako gwe ng'omunnansi okwekuuma obulwadde bwa COVID-19 newankubadde tuli mu biseera bya kalulu. Maria Dana Namiro, STV Select enjawulo. Mu campaign ezigenda mu maaso abalina ekirwadde kya COVID mwebali era bajja ne beetaba n'abantu.